akaana kaake Mirembe Esaawa yonna bakajja ku lujja. Esaawa yonna bakajja ku lujja. Omwana Esaawa yonna atwalibwa minisita. Agenda mu family enteeketeeke ezina background. Owa Mirembe omikisa bwato abalonda ekyapa mannya ge. Osobola okukola ebintu byonna byonna tubamanyi bantu baji baba wa chance nezimwe zikozesa ite wamanya abamanyira Mirembe gye mwafumbirwa gye muri oba gye mwazala gye muri. Muliro obwana oyano obwana bukumu bonna bwakumuka bulingo obutole bwa bibu musimbya layini buti bonna bwakulumbala naye nga buli kamu ne kitawe wako wabala tomanyi bajjukira na bajjukira oba nnyoko gyali kati gye yakuzala gyali nga tonnayogera ku Mirembe kukuno bakwe weebuuze nnyamwe yabazala meka ewakitammwe era gyali kati gye bakuzaala osokodde bano negotiating ku Mirembe nga bwali omubye nnyo onna nabyo ono zolo ne banzolo family Chito baana bine biwemmene ku bino babejja bita ku planet kuno bannange bujo bavuma oguntu guno omugutu nuliranga eddambo ngaza simanyi nti oguntu guno gulina akamanyira akatuka ku extent eno nze nasimanyi nti gulina ako ngaki gwe kennyini ku platform eba ku mukutu gwo kuliko voice yange ng'ogikolera mu challenge otundirako ebitanda bye birimu ebiku nebyo bibulangi tebakopa ku Mirembe muli awo muli bakirerese temanya kiddako tekyakufumbiza tekyakwasiza akasajja kayina endali lwaki to bweman kyonna kiridde engeregaza zikiri tokyesobola kwesobola wenna otumbidde olina entumbi still era owakula entalo oli mu budde bwakwewummuza bwakusaba nnyo kuba oli mu kaseera akazibu ennyo akasembayo okuba akazibu nga newoogenda mu ddwaliro bakugamba olina kuba ng'olirakisinze kati ebiseera birina kuba ng'oyogera na Katonda wo tomanyi nakyogenda kujjula naye oli mu ntale zitakwatako ate nange ompalalira onjagaza ki nja kukuvuma opama olubuto mu ttooyi ggwe nja kuvuma ate nga sikuvuma nga njogera shepu y'enkula yo yonna bw'oli si gwalina ebigirigimba gwalina ebikata nja kukuvuma ogende mu ttooyi topama amaze opame eddole weekwateko ng'otwala olukyaliko nvaako give me a break ndeka munnange bwe mba sikuwala mpeera wakyo mpalampa wano bakuvumira omwana bulijjo mbeera ku sayidiyo tebakuvumangako ne mba ku sayidiyo mbeera ku sayidiyo mpaayo kimu kye nayogedde nga si kituufu mbutuufu bwakyo nja kubavuma mwenna buli atoobaana ng'emize giralidde mu matako nja kumuvuma nja kubavuma mwenna ate nga nina facts nga temina kyakunkola kubanga naye munantwala mu kooti nja kuwaayo fact ngenda kubavuma kira muntu kira nani buli ajjayo ettwe mama fina yali tamanyi nga nange bwe nali simanyi naye bw'olimanya bw'oliwuunya nga bwe neewuunya era bw'olimanya bw'olitya ensi kati kyotamanyi beera mukkaka mojja kukimanya ojja kukola ki ate ddala nga ekintu kiri mu kooti ojja kukimanya kyotamanyi kyowakanira nakyo ojja kukimanya Abannayuganda njagala twejjemu ekintu lekeraawo nabagamba ekyo kintu nkibagamba dda bantu bangi nnyo tubabeeramu oli nalooza imbu gundi tasaanidde okujjako fulufiga oluusi kale ebigambo bizitowamu enjawulo ki eri ku fulufiga ne fifi the queen fifi the queen naye avuma abantu abeera mu ntalo avuma abantu okuva mande paka mande enjawulo ki mwami Nsubuga enjawulo ki eriwo between full figure and your wife njawulo ki I don't see your wife is always on the internet also ngavuma abantu actually sinti ngavuma abantu ebigambo lwakubanga ebigambo bya full figure actually because full figure has a higher voice but also your wife insults people hey your wife avuma abantu abba abantu avuma abantu alangira abantu akudalira abantu yeyingiza mu nsonga ezitamukwatako njawulo ki tewali banange mulekeraawo mmwe okwefuula custodians of good morals tewali namwe temutuukiridde
nzija nenvuma abantu nzi senga aside ekintu nenkyejja ku mutima naye mmwe abatavumidde ku mitimbagano ne mugenda mu masabo ne muloga abaana b'abannammwe ne mubasiraanya ne mubatta ne mubasuula eddalu ne bawanjaga njawulo ki wano mukazi wa Fabulavu oyo Fifi bali bajaguzanga Suna Beni afiiriddwa maama we afiiriddwa omwana we. Who does that? Who jubilates over a person losing a parent or a child? Who? Temutuukiridde mulekeraawo nkwefuula mbu you're the custodians of good morals. Mulekeraawo okwefuula mbu era mwe mwogera ebintu ebyamagezi nedda. And every person, njagala buli Munnayuganda ndaba, every time you're addressing people, there are people that find you credible, others find you a bluff. Waliwo abantu abawuliriza byoyogera nga balaba birimu amagezi, abalala nga balaba tebirimu magezi. Yes. Nange senga asidi wano nkunamira abantu ne bagamba senga asidi jju. Buli 10 terikyawo omu. Every person has an audience they are talking to. That's why I am wondering mwe abatuddamu nga we are not addressing you muba mufaaki. Buli muntu alina nga gwe nga bw'olina abantu abakuwuliriza naffe tulina abantu abatuwuliriza. Full figure alina ebirungi bingi nnyo ebimulimu n'ebibi bingi nnyo ebimulimu. Mutunulirenga nnyo ebirungi ebiri ku muntu. Bannayuganda njagala tukkirize. Abannayuganda njagala tukkirize nti mu ggwanga Uganda, every time something happens between a man and a woman, Ugandans by default are going to be apologists of a man. Apologists are gonna be on the side of the man. Era omwana ow'obuwala anyigirizibwa nnyo because of things like that. Era I want everyone bannange ku maviivi twebaze full figure. Mirembe mwabadde mumazeeko emirembe. Omwana wattu mwabadde mumazeeko emirembe. Omwana nga mumuvunaana, omwana nga mumujajinga, omwana nga mumusekerera. I swear if it was not olaba ate full figure naffe abamu twabadde tutidde okuyingira ensonga za mirembe nga azitugobyemu nga ogamba bannange nja kubeera ku side ya mirembe full figure ayambale nze. Ate yajja nga tayagala kuvuma Nsyambya naye ng'agezaako okubatabaganya. You remember? Ne mumubbisa ssente. Ne mumubbisa ssente. Full figure yakoze kyamaanyi. Imagine full figure senga yali ku side nalongo kitone gyalimu. Nze mbabulire baana mmwe lwakwe siriwaza, but I was raised in a very, very loving home. My father never raised a finger on my mom. My father did not sleep out for even a day. My father did not raise his voice. So there is no way I can settle for a guy that beats women, a guy that screams at women, a guy that sleeps out. No, because it's not right. You know that it's not right. Meaning, you know that it is wrong. Mama Flower, tukwebaza. Omusajja abasajja ennaku zino mwagala 50-50. Bigambo byammwe, what are you bringing on the table? Like, bitch, I am bringing something to the table and you're hitting me. Tekijja kusoboka.
Mama Flower tukwebaza. President Museveni akwongera ekifo. Ate nze Mama Flower nali nabagamba nti guno omwaka sivuma bakulembeze. Nembagamba nabagamba Mama Flower mukulembeze. Mujjukira. Mama Flower, we are proud of you. Me, I am proud of her. Era nze yenze agenda okwogera ku kintu. If obonzikiririza, by the way, I don't even know who thinks that what you think of me matters. Nze erinnya lyange eddala bampita balige yankoona. Lumaleeyo. Balige yankoona nga nze neegendedde. I give you my information. You treat it as you wish. I don't care. Ate okuva Mama Flower we yagraduatinga n'afuna diguli mulalamu akola bituufu byokka. Ndowooza olaba muddeeyo musome.